era yamala kuweza mwaka okutegera muno kati kizibu. Kati ne bamukebera ne bamuyisa mu byuma ne balaga mu sikaani nga mulimu amazzi ne batugamba tewali kye bakyasobola kukolawo okukendeeza omutwe wabula tumanaginge embeera egenda mu maaso just in case waba afunyewo enkyukakyuka etiisa awo we bajja okugiramu naye as per now obwongo bwe bukola bulungi kiri kyokka kyekizibu ekiriwo just okuba nti saizi ya mutwe nokuba nti ngumuzitowerera kuba ndaba mu mugongo eno amagumba kati olw'obuzito bw'omutwe yatuulanga sayidi emu kati mu kutuula sayidi emu eggumba lino ne lifuluma eryeno ne lifuluma lino eno lino ly'eggumba ery'omu makkati nga omuntu yaba nalyo mu mugongo yabakabooni bwe lityo ne lifuluma olw'obuzito kubanga yali ng'atuula nga yeekubira bwati sayidi era kati waliwo Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 mu 7 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad tuli ku Mukutu Good Talent atongera okubaaniriza n'okubanga mutugoberera. Tuliko ko wano twagala kunyumyamuko ne mami wa Bashiru Rania Kaya tulabe kyekiriwo osibye oti assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu bugamba butya? Alhamdulillah bulungi. Bitambula bulungi. Kasangati agamba kyeno naye. Kasangati jali mpola mpola. Bamuyita Kasangati bulamu? Kasangati bulamu yesebo. Okay. Bashiru ntumulaba ku TikTok. Yesebo. Kati naye TikTok twalize wamu. Yesebo. Bashiru nani amukola TikTok zetulabe zitambula ani amukwata dero ina abagenyi bangi nze amukwata yesebo okay so mugendera kyo mbanga mukwata TikTok zino akola challenge za nyimba zokka aba waliwo n'ebirala zona challenges azikola ezenyimba soko sirike muko Bashiru tukole wano ezenyimba ezedini oya sokalindeko genda wali eri wali oli akola ezenyimba ezemisomo nezedini byonna tubikola kati nomwana wogwa muzala yesebo obeera naye Bashiru wano ne jjajjaawe abeera ne jjajjaawe like gutobeera naye twalize naye nga mbeerawo nange era kyekana kuba mbeerawo buli kana ku nfuufu kulaba nga okay so like as nga wonaga nti extended family bwekityo okay Bashiru ono lwaki wanjawulo eri abaana abalala ababeera nabo how comes kijja kitya Allah bato bwe yakigera nange kyansobera twali tuli awo kubanga yazaalibwa ali nnumu sure yali ali nnumu ng'abaana abalala lwakuba mu kukula awo nga the first week yafunanga ekintu nga olwose ekintu kimusikanga mu lubuto we batyo ngafuna ekintu kimusika mu lubuto ng'abeeranga ekintu ekimusika nga yeesika nga wa wiiki emu yali awo mu wiiki emu nga yeesika tugamba ate n'omubiri gwe gwali tegunaba kuzimba bulungi nga gukakanyadde ng'ogw'omukadde okuba nga yazaliddwa ng'alinganga azaliddwa nga premature naye ate nga mu ddwaliro batugamba atuuse ati ne tugendako mu ddwaliro gye nazaalira ne bamuteerako sikaani ku lubuto nga balaba olubuto terulina buzibu kubanga ffe twalaba nga yeesika mu lubuto kati kyenakola nenfunakawo ku habzi nenywanga kubanga yali nga tasobola kunywa kati so nga wenga ayanga ekikolayo batyo ne muwanda mu kamwa entende byonna ebistopinga olubuto oba gundi mubisi gwa njuki webito nengezaako naye ng'obiggu ne walona walikiya ng'omutwe guli bulungi amagulu gali bulungi buli kimu kyali bulungi ne tugezaako ebyo byenokuba nga teera mpola mpola kyo kyaliwo mu first to second week ng'ali bw'atyo kati n'omubiri ne gwenda nga guzimba mpola mpola nga tegukyakakanyadde awo n'abeera nnumu olwo ng'ayingira nga wiiki ng'eyokubiri eyokusatu awo weewatyo
ne tulaba nga ateredde kati bwe yatuukanga mwezi gumu ebiri infact gyali myezi ng'esatu ng'omwana wonamusitula n'omuteeka wayo naye bati abeera asobola okukola ki okuyimirirawo myezi nga esatu nga basobola okuyimirira roughly ebiri abeera asobola okuyimirira ku magulu ng'omuyimiriza naye nga ye omusitulayo bati amagulu ge manafu kati ne tumutwalako ewa dokita w'amagulu n'amukebera n'agamba waliwo abaana bamu abazaalibwa ng'amagumba gaabwe manafu nga gadevelopinga nga gajja genda gaguma mpolampola ekyo ne tukivaako kati ne wayitawo ebbanga myezi esatu weyandituulidde kubanga abawala batuwira ku myezi esatu ng'era omugongo teguguma bulungi ne baŋŋamba omwana tomuteeka ku pressure ajja kutuula buli omu alina amagumba ge nesakitwala nnyo nga nsonga tugenda okulaba ng'afunyemu engeri y'empuumi nga kati neŋŋamba ku maama ne baŋŋamba nammwe bwe muti bwe mwali nga mukyali bato mwalinanga empuumi eyo si nsonga ekyo ne tukirekaawo tugamba ye just alina mpuumi kati netugirako netufuba kikola ku kyamagumba asobole okutuula obulungi nga mutuuza kati ku myezi awo nga 6 weyatuulira bulungi okunywera ate nga egyo emyezi yandibadde ayabula naye ye weyatuulira okunywera ku myezi 6 weyatuulira okay kati awo netutambula bwetyo nga ekintu kikula mpolampola ng'empumi ekula mpolampola naye twatuuka oba ne tugimanyiza amaaso nga tekyali issue ngetukyakiraba tugamba abaana babangi abeera n'empumi tetukimanyiza amaaso kati weyaweza ng'emyezi 9 naye nga tayavula netufunako waliwo eddagala lye basiiga amagulu okusobola okwavula biki naye nga tayavula ku myezi egyo 9 kati neŋŋamba kangende waliwo nagendako kuyiya ku kasente nenvaako waye newaka neŋŋendako ewala kati mba ndi awo nga we bampeereza ku bifaananyi ne bampeereza ng'ate empuumi yeeyongeddeko nembuuza maama ate kyabadde kitya neŋŋamba munnange ennaku zino bwate bwaki bwali nga mweri ebbanga mu myezi 2 kyeyongera kati naaweza omwaka nga kyeyongedde era nga atambulira mu kagaali ate ng'omwaka ogwo omwana abeera asobola okwetambuza naye bamugubira akagaali aka pulasitiiki nga mwatambulira era nekigenda nga kigejjagejja ne tugenda ku mubasawo ab'enjawulo kwe kutandika ekatalemwa ne bamukeberako ne bagamba obwongo tebulina buzibu naye just omutwe mulimu ki amazzi kati netugezaako okujjanjaba ekyo kati abasawo ne bamugamba nti yeetaaga operation engeri gyali nga obwongo bwe bukola bulungi ne bamuwawo ku buddagala obuyinza oba oli awo kakkanya kiri eri ekizibu eky'amazzi netubeera ne hope mbuno oba oli awo lumu kijja kukola ki kukendeera bakisitoopinge naye tugenda okulaba nga kyeyongera ng'omutwe gweyongeddeko gejja nga n'amagumba tegakyasobola kukola bulungi olw'obuzito bw'omutwe ngeno wansi tebasobola kukola bulungi era okwavula oluusi aba yavula n'agwa n'akubawo gunene omutwe olw'obuzito oba yawalina alinawo ng'engeri ya sigida wala yagwanga bw'ati ng'omutwe gyagwagona nga baneeno wagira kati netulwana ekyo netubeerako ekatalemwa naye nga talumwa nti alumizibwa ki naye nga just abeera akula bwatyo bwatyo bwakula waliwo abazungu waliwo gundi kitongole ekyalimu Wilson Bugembe pasita Wilson Bugembe bamutwalayoko ne balaba era abaana ab'ekika bwekityo nabeera nga kale ku nnaku ngezi enkulu babawaayo ebintu nti ebyokukozesa we bityo naye nga naffe tugezaako eno kati ekatalema ne batuwaayoko omusawo amuyambeko ku magumba ng'era amukozesa exercise nga era bakolawo buntu nga bupooli kwasobola otambulira atambuliddeko nga yeekwala naye nga buli mwatambula akaaba ng'atambula aba akaaba kitegeeza linga alumizibwa ng'alaga mbu alumizibwa naye kyali ku nsonga nti amagulu gaali tegannabamumanyira ng'ate n'obuzito buli waggulu ku mutwe katolo nga tuuse mu bbanga ki nga we yali atuuse emyaka ng'esatu ebiri n'abeerako exercise ezo ne ku ddagala nga batugamba gezaako kino maama n'agezaako ne tugezaako waliwo nekino ne batuwa ku ddagala lisimula amagulu wuuyo ne batuwa zinki okugumya amagumba ne batulagirira
okra mbwagumya amagumba nga buli ddagala lyonna byatulagirira oba lya habo oba lyateke nga tugezaako naye mu byonna Allah kyeyatuyambako okusobola mbu yasobola okutambula omutwe gwo gwagana okukendeera tegeeza lwa abaana abamu abalemererwa okutambula kompulitire olw'obuzito bw'omutwe ate n'abalala nga tasobola nakwogera nga n'obwo ng'alinga nga zolu bangi era oba ogenze mueyo sekita obalaba buli kika kati we twaliko awo ne batugamba tugendeko Embaale kubanga ekyambaale kyajja luvannyuma Embaale ne tugendako Embaale nga bagamba waliyo ki bajjanjabirayo era abaana ab'ekika bwekiti ne tugendayo naye ne batugamba tugenzeyo kikeerezi twali tulina mumuleetanga mu mwezi gumu nga wa mwezi gumu saate nga mwezi gumu wayite mukitegedde tukitegedde era yamala kuweza mwaka okutegera muno kati kizibu kati ne bamukebera ne bamuyisa mu byuma era ne balaga mu sikaani nga mulimu yes amazzi ne batugamba tewali kye bakyasobola kukolawo okukendeeza omutwe wabula tumanaginge embeera egenda mu maaso just in case waba afunyewo enkyukakyuka etiisa awo we bajja okugiramu naye as per now obwongo bwe bukola bulungi kiri kyokka kyekizibu ekiriwo just lwakuba nti saizi ya mutwe nokuba nti gumuzitoowerera kuba ndaba mu mugongo n'amagumba kati olw'obuzito bw'omutwe yatuulanga sayidi emu kati mu kutuula sayidi emu eggumba lino ne lifuluma eryeno ne lifuluma lino eno lino ly'eggumba ery'omumakati nga omuntu yaba nalyo mu mugongo yabakabooni bwe lityo ne lifuluma olw'obuzito kubanga yali ng'atuula nga yeekubira bwat side era kati waliwo kye bamwambaza bakiyita kikoseti lwakuba kati kyamuleseewo kati era tuli mu process yakufuna kimugjamu kubanga kiri kyamuleseewo bakimwambaza nekigatta egguma ne libeera bwerisi kiba kyekitemu kimunyiga kulumizibwa kiba kirina omumunyiga olw'ensonga nti kiba kinyiga eggumba liddeyo kati libadde lizeeru lwakuba mu buno obudde kibadde kyamulekawo kati ovala lifulumye nnyo kubanga era bw'aba atula yeyo entula gyatuula kirina munyiga wabino kisiibamu nakibeeramu nakibeeramu like omubiri guba gukula libe nga ligeza kuba mu position nga libeera mu position era buzito buno bwe bwaleeta kineeno n'abatalumizibwa naye buddamu nozza akatambi emabega okuva ng'omuntu olina olubuto n'ebirala nga maama ebyo obeera wabikola bulungi byakunywa ddagala na biki goberera basawo bali beboogera nga toyinza lowooza nti ensobi eyinza obbuba nga yali awo weewatyo nabikola bulungi kubanga era nali ngenda mu continento ne mu budde obwo era eddwaliro gye namuzaira mbira yenkolera ntinento nga bankebera buli kaseera nga sikaani byonna bikimu bakikola nga sikaani buli kimu bakikola era nabo tebakirabawo bayirawe kubanga oba maybe tebalina experience mwezi ensonga kubanga liri eri just a medical hospital temulimu ebyo bisukka ku ekyo kujjanjaba kulongoosa weebito naye kati bineeno kiraka nabo tebakyegenda then ne mukuzaala banera omuntu okuzaala bazaala bulungi okuzaala bannongoosa okay so awatulaba sometimes like tukola emboozi nga zino omuntu oyinza okufuna ekyokuyiga ate nawe tukwebaza nti like twakusabye okwogera ku kino naye wakkiriza olw'ensonga oluusi omuntu oyinza osirika kati gwe oli musiraamu naye waliwo nti oyinza okubaako kyoba oyogeddeko ate nkitaasa ate omuntu omulala tamu oyinza okuddako nti omuntu aba alabye embeera ebatategeereke kati lisiti anoonya amagezi nga bukyali naba nga asala naye waliwo ebibuuzo bingi ebiyinza okubeera nga bijja abantu abasinga obungi bazaala abaana omwana nga namulamu talina problemu n'amusuula ne bamusuula oba ku kasasiro oba mu kibokisi abamu bajjamu embuto naye birala gwe lwaki nene embeera bwetuuka lwaki ogamba nze nfa n'omwana wange n'otagamba banandaba batya lisiti omwana kamutta lusikamu kanveewo waali mwegaane lwaki gogamba ofa n'owuwo ekisooka buli mwana abeera kirabo kuva eri Allah kati era buli mwana alina era kyeyamugerera kati bw'aba nga amugeredde embeera eno nze nga nze omuntu mba sirina buyinza bugamba mbuno oba kino nno kankikyuse era ekyo nekigwa ne kwabo bagamba mbuno nze sirina busobozi kanzijemu olubuto ekyo sikiwagira kubanga buli mwana abeera mu busiraamu tukkiriza nti buli mwana alina riziki ye era alina engeri Allah gye yamuteekateekamu okubeera ate era Allah takola nsobi abeera alina ensonga lwaki ekyo yakikola bwe kityo kati n'okkiriza n'ogamba Allah bwati bageze kantambule n'ekyo kubanga ate okumwojjako oba okumukasuka eri kyekisinga obubi okusinga okumusigaza
kubanga ate onyongera kufunamu misango oluusi n'ofunamu n'ebizibu kubanga bangi abafunye ebizibu olwokubeera nga balagajalira abaana baabwe ne bafuna ebizibu naye nga tebamanyi wa gye kiva kati okwewala ebyo n'ogamba kantu abantu abamu balina ebizibu ebibanyiga naye nga tamanyi naye lwa mwana gwe yaleka emabega kati nensalawo neŋŋamba katubeere tutambulewo kyemba nsobodde nga tukwasaganyawo bityo nemaate efuna kiri ekinene kuba nyinza okugamba abanandaba batya abantu biki naye ate abo abantu tebajja beerayo nga nina obulumi obulala katonda bw'anaaba mbonereza nabwo olw'ekyo kinaaba nkoze nensalawo ntambule n'ekyo katonda kyeyagera. Onorania ye first born or second born? The second born. On your second born. Onorania ina chanjawulo ki bw'otunuulira eri abaana abalala like nga mbungo. Amazima gali nti ne mukulu we ono abasinga mukulu we okutegeera ate ne mu kwogera ono yajogerera ku sipiidi yawaggulu okusinga abali yayanguwa okwogera buli kimu akikoze sipiidi okusinga abalala just ekizibu kye kyakutatambe naye nga buli kimu ali sharp okusinga banne kubanda bakwata nnyo kyotayinza nakusuubira olina byomwenyumiriza buno ogamba nti mwana wange kino ekisooka musanyufu tabayi muntu agamba ono tumuyita tutya sayinza okulaba nnyabo musanyufu kwegamba tosobola beera naye neweebowa noba olina ekizibu akubuuza maama obadde kiki noba omugambye kino kinyiizizza kunyigira nsonyiwa ng'akaaba bambi kuba abadde tayagala kikola ki munyiigira kwegamba kale alina omukwano ogw'enjawulo okusinga banne ate era n'essanyu okusinga banne. Si byangu oyogeddeko emabegako kawo watambuliramuko nga libbanga lya mwaka nga yalabizizza mwaka watambula muli ogenzeewa yali awezezza emyezi 9 emyezi nga 9 lwali ogenzeewa yali nfunye omulimu naye nga gwawala gwafuluma gwanga si kufuluma gwanga gwali gwamuno naye nga gwawala badde manyi mufuluma muno ogenda agamba kadaama amanyira ku zino Uganda kasi yabange kalugendo special ng'oli muwala oba olina okulumbako mu kiyumba n'otwaliriza obudde ate nga n'akasente nako nga bw'okakola olabe nga weeyongerako mu maaso. Rania Bashiru Rania Kaya naye ng'oli stede oli kiriya mami natugambye mami omwagala nnyo osinga omwagala nga ki nga kirabo namufuna nga kirabo mami nomufuna nga kirabo lwaki ogamba nti omufuna nga kirabo nanti yanzaala ate kyekirala kikunyumira ku ye kunkwata vidiyo akwata vidiyo naziteekayo lwaki mubona n'ogwokwata vidiyo kubanga era nga wera wenkunyonnyodde yali shapu okusinga banne ate era n'ekyenagendamu ekirala aba wanene embaale batumalamu amaanyi ne batugamba it's too late kati neŋŋamba kankwate vidiyo osanga anaafuna ku solution outside Uganda kubanga wane Uganda waliwo wetukoma naye ate waliwo era n'abatusingako ba specialists kubanga batugamba waliyo cases bwe zityo zikyasobola okukola kyo okukyuka naye bano ab'e Uganda bagamba tekikyasoboka neŋŋamba kamuteeke mu media osanga anaafuna abamuyamba okusingako waneeno nga bamuyamba mu ki nga bamuyamba mu bujjanjabi webityo obujjanjabi butya nti wakyaliwo essuubi nti asobola okuddamu muto gwe ne gudamu ne gubeera nnomongo gw'abaana abalala batugamba waliwo abalina cases ezo batuwaddeko ekyokulabirako kati waliwo abatuwako advice nagamba ye mukwano tinaki ye alina mwana wa mukwano gwe era yali musaizi bweti naye bamutwala India gye bamukolerako operation n'atereera kati neŋŋamba ekibanga ekyeuganda kubanga banaye gundi amalero ga Uganda waliwo wegakoma era kyovola abamu babatwala India ne babatwala ewa South Africa Kenya okubajjanja bakitegeeza waliwo wetukoma mu byuma byaffe so ekitegeeza wali atawasobola okujjanjaba nani omutogo ne gudamu ne amazzi gali ne gavaamu ti nanormalizing naddamu nakende nina essuubi kubanga ti bampaddeko obujulizi obw'enjawulo lwakuba obujulizi bwe bampadde nga bwabweru wa Uganda era ku media nga bwabweru wa Uganda
kati neŋŋamba tomanya wayinza obeerawo dokita alabye akatambike wayinza obeerawo amanyi dokita oba bwekito oba amanyi eddwaliro bwekito n'atuyambako kubanga waliwo eyandagirira eddwaliro n'endiraliro lyeyandagirira nga liriwo lwa Uganda nga liriwa India era waliwo yaŋŋamba era India ndala oba lyali America oba Turkey bwerityo gonna gali bweru kati neŋŋamba kamuteeke mu media kubanga ye embeera ye yeetaaga obuyambi buli kaseera osanga wanaavaayo oba omusawo asobola omuyamba oba omuntu yenna asobola omuyamba tusobole okulaba nga agezaako otereera kyonna Allah kyanaaba musobozesezza. Okay, sifunangayo ndowooza faani antuukirira nga ali India ne nina abali America nina n'omusawo Coleman Madam Coleman awo yaŋŋamba musawo namuzayo nga bamita Kasujja Emmy ali America, in fact America India siina muntu eri antuukire kimanyi ola kalubu abalaba naye n'abantu abali Sweden n'abantu abali America mutubuulire ku kino tomate mwami Kasujja kuba waliwo n'obuntu lwano lumu bwe bayita obuntu babuyita guinea pigs omanyi guinea pigs buli awo bulinganga mmese buli awo mmese mbwe babuyita wano gavumenti yabunoonya nnyo omutayemu ya covid awo nga babwetaaga bwe bali bagezesezaako eddagala lya covid n'abaako bye yaŋŋamba tomanya oba olina idea ku kino eyinza obba ndowooza singa awo naaba nga otugambye komamya eyinza obba nga gyetaaga okukola okuwulira tomanya abantu bange abatulaba ntugeza tufaayo nayo omuntu omu najja n'afuna solution ng'eno tugiggusa oba nkokoze ekyamaanyi baaba naye tomanya katube n'okukkiriza insha Allah you never know. Kale ebyonzo ndowooza ebinyonyo byenyagadde tumanyeeko because kati gweoyinako wolinako we watambulako ogenda kugenda sooka olindeko kati nye naye waliwo abantu baffe waliwo omuntu alenga naye ng'ali staaka ng'omwana ayinza okulemererwa wadde okutambula nendowooza ogeza kulira ku mboozi ya maama Brania then oyinza okuba ng'ofuna ekyokuyiga n'ogamba leka neme kwetuulako osanga nyinza ogenda mu kifo gundi nembako omuntu gwensangayo nanyambako okitegeera so embeera ebeera yakuyambagana era kotugamba maama Brania akalala konna tukute pozi kyenjagadde okwebaza kyenjogera kwebaza kubanga waliwo bambi abantu abazze nga batudduukira nera ku media okwo ku TikTok batudduukira mu buyambi twali tugenda Embaale batusondera ku bambi ku ssente kubanga olugendo lwali luwanvu ate entambula yaffe ebeera nzibu we tuba tulina omwana naye batuyambako bamu bajja ne batulabako olwajja ne batukyalirako bonna mbeebaza era na buli muntu yenna alina omwana ali bw'ati tomugayaalirira osanga gwe oyinza ofuna solution mu bwangu okusinga nze kubanga nze saakitegeerawo mu budde naye oba oli awo gwe osobola okitegeerawo mu budde naye osobola okusevinga omwana ate n'ekirala bano abaana bonna be bamu just Allah amukyusa mu bukyusa n'abeera nga yabukana ku banne naye bwe tubagenda mu maaso ga Katonda ffenna tuba bayibamu tuba nsonga lwaki oli obeera omuyisa wanjawulo ku balala bonna babeera beebamu n'olwekyo tubaagale tubafeeko kuba nabo balina right ey'okwagalwa ng'abaana abalala bonna tuleme balekerero lw'embeera gye balimu kwabeerawo stigma ndaba wazaala omwana bw'ati biki ne bakwogerera bingi naye munange obeera olina obigumiikiriza tewali gabatogerako obeera olina obigumiikiriza n'obiyitamu n'olwana n'omwana tomanya Katonda ayinza okuwa ekisinga ekyo kyennyini kyabeera yakuwa nakuwa ekisinga obulungi olwekyo kyobeera okoze okwewaayo okumulabirira n'okumubeerera kubanga nabo kyebeetaaga ng'abaana abalala. Okay, bana yakudya mulimba taluwoomya naye n'omuntu gwenzijukidde olwo omukono gwange bamuyita mukyaluyima alabika alina idea gy'amanyi ku baana abafaanagana kwe bati ngenda gezaako naye mutuukira wana baana ye alina idea then nja kubeera nga nkuwa feedback. Kale bana twongera bajukiza ku Betty's Touch and Beauty Studio abasangibwa Buloba awo mwala wa Coleman Betty kutimba makeup w'omulembe baby shower n'ebirala bifaanaganako nga byokustayiringa enviiri kupangisa gomasi ku mikolo obeera otutuukirira enamba ze weeziri wansi awo Betty's Touch and Beauty Studio so nawe akomawo mu Uganda airport pickups tusobola okuba nga tukutambuza from the airport paka ewaka ekirala tuba nga tufunye omuntu atutambuza
kituyambako naffe kubanga tuyina amafuta agatutambuza okugenda mu areas endala. So nze Sonko Muhammad ndine Angel Marina wano ku kamera, mubeere bulungi. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu 07 94 94 oba 07 8 29 52 155.